Wasuze otya omulungi atulaba yenze Sula Flexible mawulire gannaku nnyo genfuna mukadde kano abakakiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform Election Management Committee abasunsula abo bonna abeesowolayo okudda mu kifo kya Ssegirinya oba okujjuza ekifo ky'omubaka ekya Kawempe North. Jukuna nti no basunsula abantu 10 naye abo bennyini abaali babasunsula bibakazaako ba EMC Election Management Committee aba National Unity Platform webukeredde olunaku olwaleero nga tebakubwako liiso babawambye Bobi Wine postinga bw'ogiraba bonna bana bali batano bonna bawambiddwa ku mmundu. Nali wano nembagamba NUP ebintu bino byonna byekola bireeta byagala kutabangula mirembe abasinga ne munvuma era ne mumpemula. Njagala okukiddamu okubategeeza nti NUP kyepanga ne gavumenti kyepanga bali bati okitegeera. Gavumenti ya President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni epanga mirembe n'okutebenkeza eggwanga. Gavumenti ya Kyagulanyi eya National Unity Platform epanga kutabangula mirembe mu Uganda na kwagala kulowoozesa bannayuganda abali wano n'abali ebweru nti Uganda ebuliidinga, Uganda temuli mirembe. Amazima matuufu gali nti abantu abo bonna abeetaba nasooka kubagamba luli abavubuka abo bonna abeetaba mu uniform bubakumba babakwate batubuulire oba bannyonnyole gavumenti bulijjo babatendekerawa era balina mulamwaki kiki kye baliko. Nyanzi Mukama mulungi lubasose okujjawo yali akulembera parade. Kati nammwe mwenna abaali mu group ezo zi parade mwenna I'm very sure bagenda kubanona omu ku omu. Nabagamba ebikola byammwe bye mukola mulowooza mulwanirira ddembe mbu omwagala nkyukakyuka ne mugenda kutisa abaana b'abendi. Kyagulanyi ne banno ogenda kutisa abaana b'abendi. Naye buli mwana agenda okufa 2026 byonna bigenda kubalirwa ku ggwe musajja ggwe. Naye Mukama yatuyambye nti kakati at least baasose kukwata mu nnyumba yo, baasose kukwata mu kisibo kyo ne bajja mu Chairman Nyanzi. Ekinnumye nti bebana abaana b'abendi abali innocent, abakazi n'abasajja abali innocent biwateekako mbu obalonze era bebakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP. Akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda tuyina kamu akakulemberwa omulamuzi Byabakama Simon. Kakati gotandika oteekawo ebibyo okukuba kuyeekera gavumenti bannange muyige muleme okutisa abaana b'abendi. Kati baba balamuzi bonna aba Election Management Committee bonna babatutte. Ate ndi very sure nabo ba MC abaali bakubiriza omukolo nabo bagenda kubayoola. Muhoozi Kayine Rugaba CDF commander yabawooninze ennaku 2 emabega era ne yeetondera bannayuganda ati munsonyiwe ku kino kye ngenda okukola ku bawagizi ba NUP. Uganda ensonyiwe. Bo batunuddemu nga security ng'eggwanga mulitwala walala mubuli mu kubuzaabuza bannayuganda. Kati baba balamuzi be mwateekawo okusunsula ababaka babatutte. Ndi very sure ne ba MC abakubiriza omukolo nabo bagenda kubatwala. Balina okunnyonnyola kiki kye baliko. Mwagala kuwamba ggwanga. Nabagamba gavumenti woba tojagala gonda. Joyagale kusange ngo oli mulamu. Bino ebintu si bya kibuli. Abatukulembera obuyinza tebabba bubbe. Okay? Abatukulembera obuyinza babulwanirira. Omuntu yagenda mu nsiko nakube emmundu emyaka 6. Tokirowooza tokeranga nako n'okirowooza nti asobola okuvaako olw'ebigambo byo, olw'okuleekaanako, olw'okuboggola, olw'okubeera nga abazungu bakuyambako nga golooza nti President Museveni ogenda kumuggyako bw'otyo. Bobi Wine ogenda kutisa abaana b'abendi bangi nnyo mu kalulu kano akajja ka 2026. In fact mu kalulu k'omwaka ogujja. Naye Mukama mulungi nti kati batandise okuyingirako naawe. Kubanga luli 2021 batwala abaana bangi amakomera gajjula naye nga temuliwo. Temuli baana ba Nyanzi, temuli baana ba Mickey Wine, temuli baana ba Yini Kayemba, temuli baana ba Eddie Yawe, temuli baana ba Bobi Wine. Temuli baana ba Banjomani. Kakati kuluno bagendera mu family ya center mu JW center mu taata wammwe ne bajja mu mukulu wammwe Chairman Nyanzi. Kati struggle ketandike. Nenze kisinga okunnuma nti bantu bangi nnyo abagenda okufiira mu bintu bino nga tebabiriimu babadde tebabirinamu. Ye first time esoso okubalaba.
kati abawe bateekawo nti abagundi abasunsula ababaka election management committee teri abadde abamanyi bakazi battu balina family balina abaana b'okuzaayo ku masomero baabo batadde mu bintu ebyekisiru babatutte babawambye okitegeera babawambye nze njagala bannange Kyagulanyi gwabeera accountable ku bino byonna ebigenda mu maaso naye ndi musanyufu nnyo nti at least kali nayo bakutteko awaluma Nyanzi yagenze ne bano abagenda abaana bano bagende okuttisa abaana bagenda okubisa embooko bambi bali innocent naye bambi obateekamu ekintu kiri eri tusobola okujjako Museveni tusobola okujjako Muhoozi si basanidde okubeera mu buyinza ogenda kuttisa abaana b'abendi bayitirivu abaana b'abendi ogenda kubattisa bitandise Muhoozi yalangiridde era ne yeetondera bannayuganda era tetumuyinaako buzibu bwonna kubanga yetondedde bannayuganda kati accountability egenda kudda ku Kyagulanyi abaana b'abendi ogenda kuttisa abaana bameka ng'obateeka mu bintu ebyekisiru mbu oli mu struggle nenga tolina mu struggle toli mu struggle wagisuulawo dda kubanga struggle tekyalina direction okola bibyo abaana b'abendi baawo abatutte n'abali bakubiriza omukolo bagenda kubatwala ekyo ky'oyogala Uganda wetwagala tugende vaayo obuli bannayuganda omulamu omutuufu gw'oliko otherwise ogenda kuttisa abaana b'abendi bangi mu wano wetulaga wagenda kubeera wazibu nnyo struggle gy'ogamba toli mu struggle olwenyoniza bibyo oli mu kugaggawaza famire yo ge mazima vaayo oyogere ekituufu bannayuganda tetujja kusalira musango tujja kumanya baddiira babaamu tetujja kusalira musango kyoliddeko kimala boosaddaase Kyagulanyi bamala kati baawo bakazi battu ne basajja battu they're not even politicians bo bajja just kumanaginga na kusunsula babaka bagala okudda mu kifo kya Kawempe North babatutte tetumanyi waji babatutte bagenda kubakuba emboko za bwereere bababuuza ebintu batamanyiiko batalinaako kalandira nenga mulandira omutufu yeggwe nze njagala bannaye bano abantu abawambi kati aba EMC abo abawamba bani banaye temuwamba abo muwambe Kyagulanyi yennyini mumutwale embuya mukube emboko nga bisatu ku lubuto kubanga Kaluma Nywera yaviirako buli kimu naye byonna bidda ku Kyagulanyi kubanga yalemereddwa okugamba bannayuganda ekituufu kubanga naye akimanyi struggle yagifunamu ssente ali mu kuttisa abaana b'abendi ali mu kuleeta diversion na buli kimu tosobola kutwala buyinza ng'obututte ku General Museveni tosobola abantu bagambe ekituufu nti bannaye omukulembeze ava wa Mukama Katonda tulinde Mukama paka wanatuwa omukulembeze nga we yasindika General Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni otherwise abantu bangi bagenda kufa wano wetulaga bantu bangi bagenda kubuzibwawo nenga Kaluma Nywera ye Kyagulanyi yensibuko ya buli kimu yensibuko ya single mother kati yatwalibwako baawe yensibuko y'abaana abatasomola kubanga bakitayo babe bafa ebyo byonna Kyagulanyi ye yabireeta okutabangula emirembe mu Uganda Kyagulanyi vaayo yogere ogenda bane struggle yannemerera siri mu struggle nze ndi mu masaali gange owonya abaana b'abendi embooko owonya abaana b'abendi abagenda okuttibwa kubanga bana abantu abawamba tibamanyi bo bakolera ku order bajja ne bakukima ne bakutwala eyo bakutwala ekireka seya ye kireka oba wawo ne bakuba emboko ninga bakuba mu kintu kyotamanyi mutwale Kyagulanyi gwe bamukuba mukube emboko ne mukube emboko bisatu ku lubuto mukube bawo banyanze mutwale mukube kubanga bibagaggawalidde mu struggle bana abakyala bambi tebalina musango mukube Kyagulanyi abo mbakube ne bana abakazi bambi bemuwambye bamututte n'abalala bali innocent tibalina musango so Kyagulanyi amaziga gonna bannayuganda ge bagenda okukaaba bagenda kugakaaba nenga gwe Kaluma Nywera nkomawo mu party 2 mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda mu mulimu struggle nga mulimu gifunamu ssente bannammwe bali mu kuyiwa musaayi bali mu kufa amakomera gajjula okitegera mwe muli mu masaali mugenda Dubai kuwugira mu musenyu mutwala bakapere kulya ku ssente kusanyukamu muli kuzira one love muli abyennyanja abaana b'abendi bali mu kuvundira mu komera mbu oli mu struggle gwe lwaki sigwe bakwata ne bakuba emboko baba bakulemaza ne bakulemaza tuli banyivu nnyo bannayuganda